kye tubakubiriza olugenda enkuba yatandika olugenda basimbirewo kubanga bw'omala ennaku 3, 4, 5 nga katinga ekaze kyamu nti agumira embeera n'obulwadde bwa muwogo bwe tulina bayita streak. Avaamu ebintu bingi, avaamu emmere, avaamu akawunga ka muwogo, avaamu chipusi, avaamu osobola okutunda ebintu bingi mu muwogo ono. Ffe tugenda kusimba acres 5 ez'emmere. Tujja kuwaako abakadde baffe be tulina mu wano mu Mukono municipality, tuwe mu disitulikiti yonna abantu bafune emmere. Katukubiriza abantu olwaleero nti mutwale obuvunaanyizibwa emmere naddala tulime kubanga okweguma okusooka kubeeko ekyokulya kati bwe tunaba tulimye abaana baffe tubayigiriza okulima kyetagisa silibasi gikyusaamu yayamba amasomero abanoonya emirimu mu ofiisi bagikendeese egisinga tugende tuginoonye mu kulima ne mu kulunda abantu baffe tebajja kufa bwavu. Ekimuwogo bakiyiyiza kirina ebintu 3 kiriko enku kiriko kiriko n'embwa. Twebaza kama Katonda abawadde ekirowoozo ate na buli yenna akiweereddwa alina okukifuula kya muzannyo kubanga kifulumiza ssente z'eggwanga. Kubiriza abavubuka bannange aba disitulikiti y'e Mukono nti okulima oba okwenyigira mu bulimi tuleetako omusango. Akungula buli gumu nti eno nga bagikuwadde leka kugitereka maju ensigo eno giteekeyo mu ttaka kubanga Mukama tumwebaza tisizoni eno atuwadde enkuba mu bulungi tubawadde ensigo mu budde ng'ate obudde bwa nkuba muwogo mu musimbi